Omusiguze kabuze kata abandagaze nanyini mukazi teke abadde alemedde ku luggi lw'omuzigo nga bwategeeza nga bwaba kuterona nga beese empiki n'abalagira bagifulume mangu. Omusiguze olumaze okuba teke nanyini mukazi ono yegalya mu nnyumba n'abakazi abalala babiri era nga abakazi bombi bazze ku ludda lw'omusiguze ne bamuyambako okulwanyisa nanyini mukazi ku luggi. Omusiguze ategerekeseeko erya Brian ate nga nanyini mukazi yakazibwako erya Mukiga so nga omukazi ndibalwanya ategerekeseeko lya Kate. Akanyolagano kano kakuŋŋaanyizza abatuuze abalese b'emirimu gyabwe nga kabadde mu kabuga k'Essanga mu ggombolola y'Egombe mu munisipali y'e Nansana mu Wakiso. Kitegerekese nga Mukiga nanyini mukazi abadde aliko ebbaala wabadde nga yeewaamu n'alengera mukazi we nga yeesogga omuzigo bw'atyo n'abalumba. Kumpi amanye omusajja wanywera omanye omusajja wabeera naye era tafunyeemu kuswala kujja ku neighbor omusajja wabadde tegeeza omusajja amukazi abafune emirembe. Ow'ebyokwerinda zinakonkona nga balagira okuggulawo amangu ddala nga n'akawaya akabadde kasibiddwa ku luggi akasumuluddeko. Mukiga Bakira ali ku ssimu nga bw'asaba obuyambi. Kyokka mu kuggula oluggi wabaddewo enkalu nga omukazi yeebisse ekikooti ku mutwe nga mu kavuŋŋano kano omuvubuka ow'effujja amuvudde emabega n'akibikkula ne kigwa kutuusa omu ku mikwano gye bw'amuvumbagatidde mu nkwawa nga mukweka obwenyi abantu baleme okumulaba. Balese bodaboda ke bamutuuzizza okumuddusaawo wakati mu bantu okumukuba olube. Kyokka ye omusiguze asigadde kumpi n'omuzigo gwe ng'ali ne bavubuka banne era nga bakira bakyomera akwata ebifaananyi. Nanyini mukazi alabiddwako ng'atambula kipayopayo nga bw'ayita ku bavubuka ababadde beesimbye ku maduuka nga batenda ekibaddewo. Abantu banywezza omukazi alabise okuba ow'ekitiibwa okwemansa mu ngeri efaana bw'eti nga n'abandi bawuliddwa ng'ebigambo bye bakozesa birengeza omusiguze ne nanyini mukazi. Omukazi ayisa kubanga alina ensonga ze zimuleese okuyingira mu nyumba omusajja tamunenya. Nze n'oyo omukazi badde mulamu mu kkubo bambi ng'omusanga akwesa ekitiibwa okwebanga ndaba nga byakoze. Omukazi ate okwata omusajja omuleke omusajja kitegeeza ki? Omusajja omwamagezi ki? Amumuwe era agenda kusigala ng'amubbirira ng'amutwala nga. Waswa Beka Kagere yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.